Hello Uganda, my name is Frank Ntambi Wayne Balkeza. I'm an arts critic and analyst or commentator and also an arts graduate and performer. Waliwo ensonga egenda maaso, ensonga y'ekibiina kye bayita UNCC. UNCC, Uganda National Cultural Center, nga kye kirina mandate y'okupromotinga, okupopularinga, okupreservinga n'okuteekerateekera arts ne culture mu ggwanga erya Uganda era nga kiriwo mu mateeka. Yes, their mandate is very, very good and it's high time they came out okubeera nga batereeza ekisaawe kya art. The move that was made yesterday okukola kangaroo court ne bayisa a resolution nga committee ey'okublacklistinga abayimbi Lil Pazzo ne Gravity Omutujju okugamba promoters tewabaawo addamu kubapangisa kubeera nga bayimba. Kirungi ate kibi. Kyalibadde kirungi if it wasn't selective persecution. Kyalibadde kirungi if it wasn't electic victimization. Kyalibadde kirungi if it wasn't fastidious oppression. Bayimbi babiri be bali mu kattu ng'abalala balya butaala. Sagala mu nkootinge bubi. We all want a sober society. Tetwagala society yaffe naddala culture yaffe nga Africans nga Uganda okuba ng'eri infested with profanity, with vulgarity, ebintu by'ekikaba naddala mu arts n'ewalala. Tetwali kyagadde ffenna. Naye obuzibu bwe bugenda okuva. Abaganda bagamba ensi bambi edibya mutere. Tosobola kukeera nkya n'oyisa a resolution ejjako omuntu his economic rights. Taddamu kufuna ssente, muyimbi afuniramu ssente because of ennyimba ezimu ez'obuwemu. What others do, bodies endala, regulatory bodies endala zetumanyiiko, olwo gye bayita barasa. Barasa eri mu ggwanga, Basata eri mu ggwanga lya Tanzania. Cases zino we zijja, it rather bans the song obutakubibwa. For example, Basata ya Tanzania nkugambye oluyimba lwa Weed Language olwa Harmonize ne Conscience nga lwakagwako bweruti ku mutimbagano balubaningirawo. Oluyimba lwa Mwanza 2018 Diamond ne Rayvanny balugamba temulu performing. Though we bawaliriza empaka, then they took measure endala ey'okubaziriza okuperforminga wonna paka we basalawo nti yes tetuliddamu performinga. Mu ggwanga lya Burundi waliwo ekibiina bakiyita National Communication Council. Last year kyabaninga ennyimba 31 nga 7 ziva Rwanda. Tekyabaninga bayimbi, kyabaninga nnyimba. Ne wano kibi okubeera nti nno okoze that decision. Gravity omugjeeko economic rights ze obutamupangisa, same as Lil Pazzo. Ku nnyimba ezimu, yet they are artists, they are entertainers. Osobola okukiisa n'ogamba oluyimba olwo tulubaninze tebaddamu performinga. N'olwo n'oziteeka ku list ezitalina kubeera ku set. That's what has to be done. So si bayimbi, ekyo kiba kiyingirira eddembe lyabwe. Era I will advise them and I'm willing to give them my lawyer, Council Mbazina Lukola, to petition UNCC for that decision. But also for UNCC, me, I'm petitioning them okubeera nti no bagenda kuleka ate omuyimbi omulala ali even much worse mu art way mu catalogs ze okusinga bana abafa. Omanyi waliwo embeera ebeerawo kinayise selective persecution oba electic victimization oba fastidious oppression. Nti okutta entambi omugambi awemula olese omulala katamba oba whichever kafeero whichever name nga akole kiri worse yo continuing nga akikola yeti nze onzigalidde kibeera kibi. Okwata Lil Pazzo ne Gravity baleme kuddamu performing at least for now nga bwe mwakitaddewo mwa blacklistings naye nga tewaliwo omuyimbi omulala agenda okujja ku lunaku olwokutaano
abirenga performinga. Louis Anthony Glandison gwe bayita Dexter Daps ajja ku lunaku olwokutaano okubanga performinga. Tugenda musasulira emitwalo 2 egya Uganda. Ayina ennyimba katalogu ye yonna ya nnyimba bwe zityo ezirimu vulgarity, ezirimu profanity, zirimu objectifying sex, ze zirimu kwogera bitundu bya mubiri ebyesittaza nabyogera mu nnyimba. Dexter Daps ajja Lwakutaano wano mu ggwanga erya Uganda. UNCC temunnavaayo kumukola bye mukoze bali puzzle nti ajje akole statement ku poliisi, akole statement ku Ministry of Gender, atutegeeze byali ategeeza. Temukimukozeeko, agenda kujja atuwemule olumala akola eki akwate ssente agende. Bano abaffe tubakomeredde, tubataddeko ettaka kibi. I dare UNCC Executive Director Mr. Francis Ojede, I dare UNCC Chairman, Vice Chairman Board Madam Fundu Kululu, I dare NCF Chairman Mr. Ndigida nga mwabadde mu meeting ejjo mukwate kubo mugambe show yo mu Jamaica Dexter Daps tugisazizaamu olw'ensonga awemula enyimba teziwemula olulimba lwa no underwear duwulire lwonna no verse yo lwonna ebigambo byayogereramu pussy fucking bichi byonna amagulu nga kateeke wano nga chandaliya byebyo. Albums ze 2023 SMBA trilogy enyimba zonna zagendo performing abo wemu trilogy gendo juwulirize gwali eyo ebigambo ebirimu tekemu lyrics. Vent ya 2020 the album, ne Vent Deluxe ya 2021, ne Intro the album 2017, the discography the catalog ezirimu luyimba ku luyimba ne lyrics zagendo kujja okutuyimbira ziri 1000% even much worse than enkudi, than ebijanjalo, than omunyongo, than whichever songs zeba blacklist zeba tereddeko abayimbi ba Uganda. Onali much worse. Naye agenda kujja ku lunaku olwokutaano tumusasule emitwalo 2 ajayingire atuwemule agende. Now that is the contradiction and the double standards. We tuba tusazeewo nti tuli ku route ya kutereza arts industry okujijjamu vulgarity abayimbi abawemula, it has to cut across the board. Teri kuttira muntu kuliiso. Chairman president wa UMA mchala Cindy Sanyu ka video katambula mwakalabye ngali mu kuyimba agamba waliwo yanjagalira bya ddala waliwo yayagala okunzina be president w'abayimbi yite bamukwatako. She can go on and perform. Nyimba nyingi nnyo ezibaddewo babikoze. Ekikulu ekyali baddewo because we have also provide solutions. Kyali badde kya nyimba ezo nga tulina board censoringa the lyrics ezo tezijja kuyita. Teziyita ku TV, teziyita ku radio. Zisigadde gye zisigadde mu mabaala. People even consume music womuteekako ekkatala nti n'omugizi ate wasinga okutambula alinga njaga. Wagano ozanya ku radio ne TV abantu balina amasimu gabo they go and download ate bamwagala ennyo limba nkulu tulise ku TV oba radio same as za gravity ezimu ezibadde zijira ate zitaninze out songs of the year consecutively. Okwepicha was song of the 2023 include was song of the year 2024 okitegeera so far nenga teluse ku TV teluse ku radio nti ki reflectinga society mwe tuwangalira nti abantu babyagala. That's the fact nti abantu babyagala wabeta babyagala bazimakinza okubeera ez'amaanyi bwezito. So how are you going to fight? Tusinga kwagala kuziiza baana bato obutawulira nnyimba ezo because their minds teziri yet ready for such lyrics. So TVs and radios zo nezigana okuba ekiro ne bagenda mu mabala ne bayimba because basangayo abantu abalina minds ng'ezaabwe abakulu abasobola okubeera nga observing such lyrics wekikolebwa mu nsi endala. Nyimba nyingi zizanya ku radios and TVs for that. Nyimba nyingi nnyo nga lubadde lulidate ne bakola clean version eruzanya ku radio ba TV olulala lulidate nobera ku YouTube okitegeera wekito wekyali badde. Tulina emisomo gy'abasenga tumanyi wetugisanga ne bana abayimbi tumanya nti tujja mu consuminga nga kiro than okujja obuzino bajjako rights zaabwe ez'okuperforminga freedom of expression, freedom of art nayo ina freedom yayo nozibajjako obujja nobakatailinga. We have to regulate but nga tuli very very sober, otherwise tugenda kusettinga precedents tugenda kusobola kubeera nga tulwana nazo.